Haji Council Yeli, the senior worker. Kale. Kale, Salaam alaikum. Ebiriwo omanyi olisobola kola investigation esinzira ku bice ebiriwo na bice bizze bikolebwa okulaba nti at least waliwo there is something wrong. Nebaza abantu mwenna naye nga nja kubira President Museveni omulanga nkubire ne government ya President Museveni eri mu buyinza nkubire owekitiibwa Robina Nabbanja Prime Minister Speaker wa Parliament nja kusaba ntino ebintu bingi nnyo bizze bisoomozebwa abasajja banyiivu bankyaye government olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacacalinga olw'ensonga tewali office batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakiggala abakyala balina offices nnyingi nnyo mu ggwanga Uganda abakyala mwabo wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyeetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuuka kuno batwala ennyumba yonna n'ekisimu anakitwala abasajja banyigirizibwa babbiddwa ensonga lwaki abasajja banyiivu basula mu mamotoka abala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde webawaabwa emisango wadde we balipootinga wadde office n'emu tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twaga tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the whole world lwa nsonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola ogikwatamu lwa nsonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. And Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba tuli ku nkola ya Europe. Tulina okukola amateeka agayamba abantu baffe agabajja mu bulabe. Abasajja abamu bapira ba family, abasajja abamu babitiibwa, abalala batya okuswazibwa n'okuswala. Yensonga lwaki banyigirizibwa ne babbibwa ebintu byabwe. Abakazi abasinga bazadde abaana tebafudde buvunaanyizibwa bwabwe ku bulabirira abaana baabwe babafuula business. Omukyala yennyini akutega omwana n'abamu be bawa abakozi bakuwa omukozi nga bamukuteze ng'enkyagenda kuwawaabira abakyala baafuuka babbi ddala naye nanzirayo ku bayibuli eyogera mu lubereberye ndabira ddala ng'omukazi setaani lwa nsonga nti Yesu Katonda bwe yatonda Adamu yamuterawo ebintu byonna byalina okukozesa naye era omukazi yajjayo ekibala kimu kyokka n'akifuula ntino ki n'olwekyo kyensaba mu byonna ntino tubeere n'obwerufu tubeere n'obwenkanya eri abasajja beetaaga okufuna eddembe lyabwe abasajja balina okubeera n'eddembe lyabwe ng'abali mu nsi abasajja bakola nnyo abasajja bapatikana nnyo okulaba nga babeezaawo abantu baabwe naye the end of the day n'abeera ng'ate anyigirizibwa n'olwekyo tusaba tubeere nga atleast wabeerawo ekitongole ekiyamba eddembe ly'abantu tusaba wabeerawo ekitongole ekitwala abasajja mu maaso olw'ensonga ebisoomozebwa bingi nnyo mu ggwanga Uganda ebizibu bingi nnyo mu ggwanga Uganda nga biruma abasajja mutusaasire omusango gwe twagala mu kabampaane ne simpasi abantu abazze okunoonya amawulire ne simpasi musobola okugakolera ewammwe oyo twamumanyiira wa mawulire wa kabampaane ate media ze Uganda zifokasinga nnyo ku bintu ebitalina ate si wa mawulire bamawulire wabula azze okukola kabampaane afune amawulire azze okukola kabampaane ayogerweko so n'olwekyo twakowa kabampaane tetwakowa kabampaane this time tuli serious fale tuli mu kabampaane bannamawulire mbasaba okufokasinga ku kintu kino abasajja mwe musinga onnyigirizibwa abantu abanoonya amawulire ne kabampaane si twazzeemu si twagiridde Allahu Akbar Allahu Akbar tumalayo semateeka w'eggwanga yennyini mu kawaii inquite from me that's why last time zene kibiina kye bayita equity for men equality for men why because inquite for men kiri mu constitution ya ggwanga Uganda inquite for men inquite for all semateeka w'eggwanga akuwe olina okuba n'eddembe lyo litakuweebwa wadde gavumenti omuntu alina eddembe lye yazaalibwa nalyo ng'omuntu omuntu alina eddembe lyalina okuyimirirako ng'omuntu nga terikuweebedde wadde gavumenti waddaani that's why twagala ekibiina kyaffe kitibwa inquite for men nolwekyo tubakubira omulanga mwenna basobola okujoyininga ekibiina kino tukubira bamasheeka ne ba aji muveemu okuswala bamufuti ba Uganda mulekeraawo okubikirira ebirwadde bamufuti mu standing at this time abasajja abasiraamu babbiddwa olw'okuba nti bapira family
abasajja b'amaanyi abasumba abakiba babbiddwa abakazi this time tulina okutandika no matter what abasajja embeera nga bweri muggwanga Uganda na wano wetuli ogirabye oliki kyoyinza okutwogerako embeera bweri wano mu ggwanga nga mukyala Fulukuja bimu ku byayogeddeko twasazeewo okukola kibiina kirwanirira musajja ekkooti ogirabye nti olumu abantu balwanirira amazima ekigo kibagamba abantu okweberera mu kino bavuddeyo tebalwanye na muntu tebakoze eki tebavumye tebakoze eki bakugamba nti no n'abasajja banyigiriziddwa ekimala kikola kimala ekiri ku kkooti wano abantu abasingawo obungi Haji tebamumanyi bonoobuuza eŋŋanda ze ziri wano ntono nnyo naye abantu buli omu yavudde gyali kulwanirira ddembe lya musajja abasajja abasinga batugaba basula mu mamotoka babagoba mu maka naye nga ekibagobya mu maka nti omukazi yasanyuka n'agamba ono aveewo wano bino ebintu mbyagala kambitwale sekitali ekyo nga tetwerwanyeeko ng'abasajja tugenda kusigala nga tuli mu momboze mu nsi mwe tuwangaalira yesebo tweyanziza nnyo tweyanzike video tuzikwate olina zikwatira ku kooti ennaku ana zaggwayo zino ziweddeyo Haji mastishayin twetaaga obwenkanya wansi awo nze nzaala abaana babulenzi wabaddewo n'abantu besanga nga bakubamu babasiba ne babasumula nadda nga tolina gyalaga eyo kooti ekwatiridde kwata essimu kwata bana awo nga baggalawo kooti batufuutudde munda bannange nga baggalawo kooti abantu bakubagoba bugobi munda oza nodiri mulengera ali munda awo mulabe ekiri ku kooti anti bonna bonna bazerwa Haji bannange bantu bayiddewo Haji omubiri sawa yakulwanirira Haji omusajja akuyambye akuwasizza n'obwana bwo bwonna wallahi Mungu basajja mote mutukyala abakyala bazaalamu kati tubatadde ne mutulekemu bannange abakyala bazaalako tubatadde bannange nedda ssebo mutulwanirire buli kimu ne underwear muzitwale abakyala abazaalaku omukazi agamba atya tubeera n'abakyala nobeera n'omukyala n'omunyiizaako n'akumma omukyala n'asiba okugulu bwati nokola otya omukyala takuwa omukyala takuwa kati ogamba otya nti yamukwata n'anyeenya akatanda Haji ebyobugagga bye Hajjat tagenda bitwala te Haji tetumumanyi naye tuvuddeyo ku ddembe ly'abasajja tujja kulwanirira eddembe ly'abasajja ate mu abakyala mbagamba woba wazaalako mujja n'abaana naye netwakyabaawe mukyala mukulu nze nali muliraanwawe owaayi abatuyambye kwetusunga twebaza bannayuganda n'abali kweruyunda ono mukyala mukulu bamina mama Firdausi
e Rwanda basookera waffe kibibi era nga mukibaawe kyagala nakwetegereza bakyala nga nze ndi muliraanwa we naye we yansanganga n'omukyala wange nga Hajji tayingira waka era akomaawo yajja era Zulah yaleetera n'okuva ne maka namusanga ne mugamba Hajji ali ati ati mune tweyawukana naye nga Zulah yaleetera n'okuva maka abaana balina okusoma omwana wange wasiniya fotakoze bali kuweraliikirivu bwa Zulah bambi tusaba gavumenti eyambe naye nga tukola na gavumenti yeekyo sikola kukyogera Mukama Katonda sale omusango gw'amazima gawakategana na gavumenti y'ensi taata w'abaana bange afune eddembe webale nnyo abatuweereddewo webalire ddala ekisooka twebaza twagala tumanye ensonga lwaki abakyala bafa erinnya nze Medical nga ne district councilor wa ekisooka twagala tumanye abakyala lwaki bayitiridde okubanga banyigiriza abaami ffe ng'abakulembeze abakyala bangi abaami bangi batutuukirira nga beemulugunya naye olw'okuba nti abakyala bafuna mangu sympathy tubasonyiwa mangu abasajja ne tutatunuulira nsonga zaabwe eno ensonga ya Zulah ejjeyo ensonga nnene nnyo nnyo eri ku bakyala ababadde banyigiriza babba baabwe bw'obanga ogenda okukola ebintu ebitajja mu ggwanga Uganda ng'ogenda onyaganyaga buli musajja fenno tugamba tuvudde tulwanirire Hajji nga ffe abakulembeze twagala tumanye Hajji bw'aba yazze omusango yaguza atya bannange toyinza kugamba nti omusajja asobola okujja mu katanda ku kisenge okutali luggi n'akwata omwana nga tekuli luggi nga mulimu n'abantu abalala ne bw'okira muto tekikozeka olaba obeera na mukyalawo owaka nga muli akagonja omwana n'asala n'ogwa eddalu ne weekanga ne weebikka naye tukolaffe tuvuddeyo nga bakulembeze tujje tulwanirire eddembe lya Hajji tuvuddeyo tulina okukirwanirira tulabe nga batere nga tufuna obwenkanya kubanga Hajji nga boolaba omuntu abadde tabeera waka tusobola kumuteekako kintu bwe kiti ate twagala tumanye omwana ono ani yamutuusaako ogwabuliisa maanyi bw'abanga baamukozesa bwe baba baamukozesa twagala tuzuula ani yamukozesa kubanga Zulah ayinza okuba nga alina obukodyo obw'enjawulo wazenga akozesa obanga atega omwana ono abakyala abaffere tuweetereze kubanga kaakati tutandise okubanga tuvaayo tubenga tulwanirira eddembe ly'abasajja tetugenda kukkiriza muntu yenna kusibwa nga teyazza musango tugenda kuvaayo n'amaanyi gaffe gonna tugakozesa okubanga tutaasa omuntu okufuna obwenkanya tetulwanirira bwenkanya twagala buli afuna obuzibu afune obwenkanya Hajji tagenda kubeera mu kkomera bbanga lyonna lyonna ffe nga bakulembeze kituludde butuuzi tugenda vaayo tumulwanirire bw'aba yazza omusango abenga avunaanibwa bw'aba teyazza musango aveeyo ali butaala ate Zulah bw'aba abadde abba abasajja mu nkola eyo aveeyo avunaanibwe akwatibwe ebyo bagenda ng'akuba nga Yesu asaba asiita ebigere mu ttaka buli wagenda jo yabadde wa palamu ne bw'anaagenda wa lino eggwanga lirimu amateeka ate naffe abakulembeze mwe tuli tugenda kulwanirira obwenkanya kubenga tutaasa abantu Moli ndindo omukazi wali kuyirira ogenda kusookera wange abakazi bazaala abaana mwagala namba ya simu ngenda gisoma ozaala abaana kati nkulaga ekirwa walaba walukagga yaweerera abaana paka senior 6 ababa batuse ku university bw'omaliriza obbaweerera oli agamba bugambe abaana bambi si babo so kati bakubuuza so kitegeeza kyakoma kuki bagamba bugambe sole abakazi bwe batyo singa abamusajja justice eyo gye tukola kyetwagala
eri abasajja walibadde abadde ambuuze kumukute namba agisome bonomanya security bajja kukunoonya enamba ngisoma bwenyi olw'ensonga nti noonya bwenkanya sinoonya nti abasajja babasonyiwe nga bakoze emisango era nze mu Equity ngamba omusajja zizza omusango avunaanibwe Equity for men omusajja woba zizza omusango bakusibe era nga ne Haji baba yazza omusango akole ki abonerezebwe ng'amateeka bwe gagamba singa bujulizi buvaayo naye bw'aba teyaguzza we tugambira wano nti kooti ne poliisi muveeyo mukole okunyweza okumala kubanga omuntu omusango bamutaddeko munene nnyo fulufiga abantu yongere obanyonyere Equity for men lwaki abasajja tubonyebonye nnyo Haji we yavanga ebwana okujja ewaffe nga wansanga ne maama w'abaana takyama Haji nga tyaga kwedunanya obuyinza obeddembe mu article 20 semateeka ekuwa soma ku Equity semateeka omuntu alina okuba n'eddembe lye right now Haji ali mu kkomera Tata Haji ndunga n'ofukamidde w'ofiira mu tata ndwana kubona Katonda wali yenkanya kubuliza tetumumanyi naye kituleese olunaku lwolwaleero kwe kubeerawo nga musajja munnaffe afuna obwenda tetugamba nti omusango gumusiwa tegumusiwa naye lwaki twetinde t-shirts zino Equity for men tugamba bwe gaba amateeka nga gakulamula galamule nga gali balanced n'omusajja tetuleba muntu ng'akaba bukaali wano mutukwatibwe kisa guno omusango si gwa maziga gwa mazima kwa future y'omuntu eri mukufa musajja muna business musajja mukozi kakati bwe tunansinzira ku maziga mukubanga oli akaabye mukubanga tuwulire oli akaabye ekyo tekigenda kukola tusaba kooti ku mulundi guno omusajja yabasookedde abadde bateekateeka okukola effujjo lyonna ku musajja. Salamu alaikum. Alaikum salam. Okay. Ekigenda maaso wano ku kooti Haji bamaze okumusomera. Haji bamaze okumusomera nga oludda oluwaabi terunnatuuka terunnakuŋŋaanya bujulizi bumala. Obujulizi buno ekooti we tuli wano Grade 2 Magistrate Court bayitawo wano batya? Bayitawo batya wano? Bwe bajja naye kooti mu kutambula kwayo badde tutamuza nti kajjansi ate genda luddawa naye tuli wano bwe bajja nti omuntu agamba at least ofe naye ng'akututteko ebintu byo bw'owulira ebyafaayo bya Haji ne Hajjat bikulaga bingi nnyo baatugamba 2017 Hajjat oyo era bamukwatira mu bwenzi bwe bamukwatira mu bwenzi yamusibako gwa bijambiya olwaleero akomyewo okuva e Sudan amugamba nti no twawukane koye kati ate wakutte baana naye nga bw'ojja ogattagatta abasajja bonna abaweddeyo buli omu abanja Hajjat mu busiraamu tugamba ne wano kyafuuka kya bulijjo nti omuntu aba n'ennaku zaana mbalayirira ennaku za Hajjat anazaggwayo ne bwagenda mu nsi endala wabalukayo olutalo. Nze mbadde nsaba Hajjat aveeyo yeetondere ensi eno tuyinza omumusonyiwa Hajjat vaayo weetondere ensi eno bw'otunula ebigenda mu maaso leero Hajjat gwasinga okubeera ku defense osinga ate omusibe lwaki oli ku defense tugamba nti nno mu November tugenda kukomawo wano badde mubasomere Haji emisango mu November tugenda kukomawo wano basomere Haji emisango lwana amalo gimusomera aye tugende mu kooti enkulu esobola okuwulira emisango gye era ng'esobola n'ogiwulira asobole n'okubanga asobola okusaba bail kyolaba wano ku kooti nti abantu bazze bangi nnyo muntu ku muntu naye Haji alaze obuvumu bw'amaanyi nnyo okulaba ng'akola ki ng'avaayo njogeddeko naye
bwenyogere ne Hajja agambye tayagala kukaaba mu bantu naye ng'amaziga gakola ki agawulira mukutteko mu ngalo n'aŋŋamba mugumu ekimuluma kyokka ekiruma Hajji kyokka kolera bantu birungi n'amaliriza ng'asasuddwamu kola ki kusibwa amaliriza ng'asasuddwamu kuggyibwako bintu bye bwe bibanga biri bwe bityo tusaba tugende mpolampola omanyi ku kooti amateeka gaawo ge bakugamba gwokwata kwe kusalawo kukola twongere wali lwaki twakoze ekibiina kyetuyita Equity for Men omukyalo oyo mugamba jjamu makona twakoze ekibiina kyetwatumye Equity for Men. Equity for Men tugamba bakyala be basoose okyambala Equity for Men tugamba nti abakyala batulugunyizza nnyo abaami. Equity for Men tugamba wabeerewo obwenkanya tetugamba nti n'abasajja bakole emisango nga tebanenyezebwa wabula kyazuuliddwa nti abasajja bangi bali mu makomera ng'ekibatadde mu makomera si misango gyabwe wabula omukazi yamuwaabira. Tuli mu mbeera nti omukazi bw'akyala mu nnyumba yo ovunaanibwa, bw'okyala mu nju ye ovunaanibwa kuba ye ayina eddembe limugamba nti kankube enduulu oba waguzizza oba tewaguzizza. Kati nga bw'olaba Hajji emyezi 6 ali mu kkomera banoonyereza nti omuntu akusibako omusango aye ne bamugamba tukuwadde n'obudde kola ki noonye oleete obujulizi. Lwaki owaabira omuntu nga tosobola kufuna bujulizi bwe? Hajji ali mu kkomera olw'ensonga omukyala yasalawo akozesa amaanyi ag'omukyala. Ne mu byonna nga tumaze obikola tugamba nti ekimala kimala omusajja abeereko n'eddembe lye n'eddembe lye nga kyakola asobola okulamirwa etteeka nga biriramulwa omukazi. Omukyala bw'akutwala ku poliisi olwaleero poliisi ekugambirawo bakuteeke emabega y'emitayimbwa nga bwe tuzuula oba yakukozesezza oba yakukubye oba teyakukubye. Abasajja bwe bagenda ku poliisi nti omukazi ansuza bweru oba yankubye poliisi ekusekerera busekerezi nti ono omusajja kikaaki ne yeebuuza oli kisajjasajja. So omukazi bw'agenda bamugamba nga walabye ekimuwerekera olumala okuwaabira nga amaziga gajjawo. Ono Hajjat bwe yagenda ku poliisi bamugamba omusajja nga